mu masinzizo amalala okuwaabwe kuggwa omugole omwami ate abeera akkirizibwa okusisinkana ku mukyala we era ng'olumaliriza okumusisinkana kwe kuweebwa certificate. Zino nno ze babeera balina okukuuma kubanga bwe bukakafu obubeera buliwo nti bafumbo mu bufumbo obutukuvu. Nga bwe tubeera n'okubuulira ne mu masinzizo amalala ne mu bannaffe abasiraamu wabaawo ebigambo ebibuulirwa okuva eri sheek ng'abafumbo tebannaba kufumbiriganwa era ng'ebigambo bino bibeera byetooloolerwa ku kubeera bye babeera balina okwesigamako nga bali mu maka gaabwe. Mu bannaffe abasiraamu omwami tekimukakatako kwambala mpeta wabula olw'omukwano omungi mwami Sulaiman gw'alina eri mukyala we Sharifah bombi bayambadde empeta okwongera okukakasa nti ddala bafumbo era bali already taken. Mu bifaananyi ebitalina kusobola kubeera mu album naddala ey'embaga bye bifaananyi abagole bye beekubisa nga bafulumye wabweru w'essinzizo. Bino nno ebifaananyi bibeera bya kijjukizo anti ab'eŋŋanda ab'emikwano wamu n'abeera agasse abagole babeera weebali era ng'ebifaananyi bino nabyo byongera okukola ng'obujulizi ku bantu abaaliyo ku mbaga y'ababiri bano.
kino no oluggwa kati kituyingiramu kibayita akaseera ak'okuwummulamu. Kano bakayita garden pictures oba ebifaananyi eby'omu gardens. Nga bava ku muzikiti ng'oggyeko ennyambala yaabwe gye twalabye n'emmotoka nazo zaayongedde okulaga nti omukolo guno gwa bbeeyi. Emmotoka zino ze batambuliddemu baziyita Jaguar. Ayagala okupangisa emmotoka bweti olina okukimanya nti olina okufulumya wakati w'emitwalo 5 mpaka ku 7 ku buli emu. Bano batambulidde mu 4. Mu kutuuka e Munyonyo tebalonzezza. Ekyokola baadde bakimanyi era bwe batyo poozi ez'enjawulo bazikozeseza okwongera okunyumirwa omukolo gwabwe nga beekubye ebifaananyi. Wano we twafunidde n'omukisa okwongera okwetegereza ku ngeri omugole omukyala gye yayambaddemu. Kino no ng'okiggyeeko n'emperekeze ze nazo zayambadde bulungi. Blue ne red gwe bayambadde yabadde ayina obubaka bw'ayogera eri omugole omwami. Buno nno obubaka ng'omukyala agezaako gamba omugole omwami nti amwagala mu langi ya blue, nti amuli mu musaayi mu langi ya red. Wano wetuze ye Hotel Africana era nga kino kye tulaba kye bayita embaga ey'omunda oba gye bayita indoor wedding. Embaga zino bwe ziti ziba nnungi anti embeera y'obudde ne weekyuka etya omukolo gusigala gugenda mu maaso. Kino kyolaba kye bayita table setting era nga buli mmeeza etuulibwako abantu 10. Kinajjukirwa nti kaadi gye babeera bakuwadde kwe kubeera ekulaga oba olina okutuula. Sharifah obutuufu embaga ye yagiwadde obudde anti ng'oggyeko amataala amangi ge baatadde munda mu reception ate n'emmeeza zennyini baazitaddeko ebintu eby'enjawulo. Baataddeko cake, baataddeko ebimuli, baataddeko obuswiti ne bateekako ne bufeevers. Bufeevers buno bwe bulabo obubeera bwebaza abantu okujja ku mukolo gwabwe wabula baaguwadde obudde. Okwongera okulaga omutima omutuukirivu Sharifah gw'alina ne keeki ye yabadde pure white naye ate n'akimanya nti bwebeera pure white yeetaaga atera okukyamuka. Bw'atyo yagenza ateekako ebimuli eby'enjawulo ebyabadde byongera okulungiya keeki wamu n'okuleetera abantu okwesunga okugiryako.